mu bifo bye bawangula be basula bateekateeka okujjamu abayitamu nga baabwe. Buli omu addeyo muvudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mutandike okwebuuliza wano abakulu ku kitabo ekivuganyiza nnyo Museveni emyaka 5 eyo basimbyeyo ani okusobola okujjayo wenyaleero. Sekuritale Jeno gyazaalwa Mwami Rubongoya oli naganja mufiirako. Bamubuzizza nti lwaki wava ddimu enyaleemu nagambye enyaleemu ewaffe ne bw'ojogera oyinza obutafunawo okyama. Ye Sekuritale Jeno ayagala kujja kaki nze mu 2006 nga ne siteegi za boda zimmanja nagenda ne nesimbe waffe Butambala nga basiraamu nnyo nange ndi mukristaayo nnyo nga gwe nesimbyeko mugagga nnyo nange ndi mwavu nnyo nga tewaliyo yenna opposition neŋŋenda n'enkumbi bwali bubbi nawangula. Sekuritale Jeno atandika atya okutagalatagala nga nti ewaabwe yatyayo ene waffe gyatatya gye twalongoosa. Badikiteeta ezo zibeera nkola zaabwe bali eri ewaabwe beeyagala betulowooza nti banaabanone ewaabwe. Rubongoya Oluganda bamala kulumuvuunulira alwogere mu bantu ewaabwe olunyankola alugeramu n'ebisoko bibatannaba kumanya. Eyo tagendayo wenyaleemu yetaaye ajjeeno bakasiba nte gye basibiddwa emyaka gyonna naye atuula awo akuga nti dikiteeta agenda. Sekuritale Jeno obeera ku levo yakukwata ntebe senga pulezidenti avaawo ne constituency gy'ozaalwa ogitya wabba ki? Wabbayo nte nga bakunoonya, wabbayo ndiga nga bakunoonya nga tetukimanyi kiki. Alinayo faamu ya buwumbi 5 naye atyayo eno jajja okukiikirira omuzigo yagupangisiza ggulo nti eno gyatatya. Mutegeera bannayuganda kiki kye tuliko. N'abakulembeze mwenna era ne bannakisinde kyaffe ekya Democratic Alliance mwenna munzikirize mu bigambo ebitonotono bye bansabye obudde bwe bampadde dakiika 2 okubeera omu kubaleeta obubaka obw'okwebaza National Coordinator olw'ebigambo ebirungi byatutaddemu ate okusooka okuyozaayoza abafunye obwa coordinator mu bitundu eby'enjawulo okwetolola Uganda yonna. Mwami Museveni byabadde yatujjako tutandise okubikomyawo. Mwami Museveni ebintu bingi tujja kubikomyawo nga tumaze kumuggyako yeye nnyini. Naye waliwo bye tusobola ebitonotono okutandika okukomyawo wakati mu lutalo olumutwala. Abakuluko mumanyi nti yasuula ebitongole ebya gavumenti kati asuula bikono byayo. Ekitongole ekiramuzi oyizoga nti kiri ku ttaka. Ogenda n'omusango mulungi mu kooti n'ogamba omulamuzi wa Museveni oba wange mulina mugabanako bitundu. Oyinza n'ogusala nga tonnaaba n'ogamba nti mulabye wa Museveni. N'olinda bulinza n'akirambika atya. N'ogenda mu paalamenti nga waliwo ebiteeso ebirungi ebizzeeyo. N'ogamba nti paalamenti ku luno eneekola ku lwa Uganda oba ku lwa Museveni. N'osaba Katonda ebiseera ebisinga obungi ekola ku lwa Museveni. N'olwekyo ebitongole bya gavumenti nga amaze obbitwala kati ebikono bya gavumenti byaddukidde. Ekintu ekyokusatu kye yatwala
era kye tusobola okukomyawo bwe bukulembeze obwaffe ng'abantu obuteekateeka okumuggyako. Abamu tebamanyi nti n'obwo abadde yabutwala ne tutuuka abakulembeze nga tubalonda bulonzi mu kkubo kazinyeemu amazina obulungi ono anaasobola otukulembera nga musajja oba mukazi muzinyi w'amazina ebyokulembera gwo bimutaddeko naye olw'okuba nti nno Museveni yatutwalako n'okulowooza obutuufu ekyo nakyo abadde yakitwala. Olwaleero abali wano muli bajulizi bange nti mu bigambo ekitiibwa Mpuuga byayogedde wano ne byaze ng'ayogera enteekateeka ey'okulonda abakulembeze mu kkubo Museveni gy'abadde yatusuulamu tutandiso gyesimatulako. Kati tutandise okutulira abakulembeze abateekeddwa okusobola okutwala Uganda mu maaso. Omukulembeze mulina ekigambo kye mukozesa ekitali kituufu. Omukulembeze alina kulowooza bye tulowooza so si kulowooza nga ffe abatali bakulembeze. Era ngenda kibaddiramu mukitegeere bulungi. Abantu ogenda kulaba nti tulonda abatufaanana era weetaaga kulemberwa osobole okufaanana obutafaanana bw'otyo. Bw'onoolonda afaanana bw'otyo togenda kuva kufaanana bw'otyo. Tetulina kulonda balowooza nga ffe kubanga ebiseera ebisinga okulowooza nga ffe kutukuumidde we tuli nga tulina kuvaawo. Tulina kulonda balowooza nga bwe tulowooza. Omuntu alowooza nga bw'olowooza tekitegeeza nti alowooza nga ggwe. Wateekwa okubaawo omuntu alowooza okusingako bwe kiba ng'onoosobola okugenda mu maaso. Museveni ekimu kye yatulabako tusetolinga nnyo for less. Era Oweekitiibwa Mpuuga ennaku zino bw'ayogera ku kutereeza electoral laws abantu balaba nga beesende eno bali. Lwaki? Basetolinga ku kitono ekisembayo nti obubaka bwa paalamenti bombo wangula ne bwanaabeerako nja kubusigalako. Ffe twagala lutalo lumuggyako. Kati ekitutawaanya amateeka agasobola okuwanguza ababaka ba paalamenti go tusobola okugatambulirako. Paalamenti bagirondera mu tteeka ddala ne pulezidenti bamulondera mu tteeka ddala. Presidential Elections Act lyetteeka erironda pulezidenti. Kati ate wano ne bayita Parliamentary Elections Act lyetteeka erironda ababaka ba paalamenti. Kati Museveni obutonotono bwe yatuwa abantu bw'oyogera nti etteeka erimulonda okusobola omuggyako tulitereezeemu beekweka kubanga eribalonda bo bamanyi nti basobola okuyitamu. Because we have settled for less. Era abantu ewa Museveni babasongerayo olw'okuba bamanyi muli mu kizikiza tugenda kumuggyako. Etteeka erimuggyako tebaagala litereezebwe kaakati nga mwe mulowooza nti bwe muwagira ku bubaka bwa paalamenti mubawagira kuggyako Museveni. Etteeka lye bayita Presidential Elections Act erimu ku mateeka ge twagala okukyusibwamu. Omuntu awangudde obukulembeze bw'eggwanga nga tali mu buyinza limuwa essaawa 24 okulayira ng'ekisanja ky'oyo gw'ajjako kivuddewo kiweddeko. Museveni asibyeko abantu emyezi 3 oluvannyuma lw'okulonda actually eggulo limu. Museveni asibyeko abamwesimbyeko okumala weeks 3 oluvannyuma lw'okulonda. Etteeka ligamba nti senga tolayira oluvannyuma lw'essaawa 24 ng'ekisanja ky'ono gw'owangudde kiweddeko, your victory would have been collapsed. Yes. Kati omuntu akuga nti etteeka lisigale bwe lityo tugende tumuggyeko onakwata n'akusibe weeks 3. Gw'ogamba nti essaawa 24 zibulemu okukusiba ekisanja ne kiggwako nga tonnalayira and then the victory collapses.
Munsezi chusiza obukulembeze bw'eggwanga waliwo gye bayita Transition Act. Bwe neesimba ku Museveni ne muwangula, what next? Nkwata jjinja ne ngenda mugoba entebe, nkwata nkonyego. Abataagala kutereeza mu tteeka limulonde erimukumidde buyinza batubuulire senga bamuwangula olwo bakwata ki? Balina amagye gatandika kuba bukubi saluti ne batuula mu nnyumba yaabwe neefuuka State House, oba bagenda mu eri etawali awataliwo nteekateeka etulaga bwe tutuukayo. Era ng'oggyeko Museveni abaaganidde entebe oba Nakasero, ani omulala gw'empawaliro obutakola mulimu gwe? Saabalamuzi alina okundayiza mulumba waka nti nzuuno oba ekkololo neetwalayo bwetwazi ne mukubira essimu nti ntuuse. Ebyo abatayagala Museveni ave mu bayinza tebasobola bibuuza. So tulina ebibuuzo bisatu to answer. Era njagala bannayuganda babiwulirize bulungi. Ekibuuzo ekisooka, why we should be out of here, ekyo buli omu akimanyiko answer. Museveni ebikolobero byakoze n'akyali mu gavumenti y'amanyi nti lwaki talina kubaako. So that is not an issue. Ebibuuzo ebibiri ebisigadde, where do we pass and how do we go? Oweekitiibwa Mpuuga ebyo byali mu kudifayininga ebyokwogera ne mutabani wange w'emyaka 3 agamba saagala Museveni. Ebyo n'omwana omuto n'omulalwa byabimanyi tabwagala. Ebibuuzo ebitali attended tu tutuuka tutya mu buyinza era tukola ki? Naye mu kifo ky'okutta ebibuuzo ebyo oli mulonda mu kifo ng'ekyakajjala abamu nga bali ku ludda oluvuganya batambula emirundi mingi ebweru w'eggwanga okusinga vice president. So they are comfortable, they are in a comfortable zone. Dikiteta atega, dikiteta alinga omuntu omusemako omugezi abantu abatunuliranga mmese azitega n'obunyeebwa. Olutalo luli mu bibiina ebirala lwa kuyombera bubaka bwa parliament, si kuyombera buyinza. Nowaabwe gwe baateekawo bali mu kuyomba. Era abantu bali mu kutambira ndiga mbuzi basobole okukakkanya oluyomba against them. Tebyatambira kujjako Museveni. Buli omu atambira kukwata kifo kye. Democratic Alliance yokka ye yakavaayo okutandika okutta ebibuuzo bibiri, how and where. Kubanga eyagala kujjako Museveni. Abalala newe bali tebalotangawo. And they are comfortable. Fetwagala okufuuka president wa Uganda tannafuuka. Abalala waabwe yafuuka nga tannalayira. Bino bwe tabibagamba temujja kutegeera lwaki tuli mu lutalo lunene. Olwaleero tuli mu kuteekateeka okugenda eggwanga lyonna nga tugenda twa-identifyinga bakoordinator baffe tweteeketeeke mu bbanga erisigaddeyo ettono. Bannaffe bali mu bifo bye baawangula bye basula bateekateeka okugyamu abaayitamu nga baabwe. Buli omu addeyo muvudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mutandike okwebuuliza wano. Abakulu ku kitabo ekivuganyiza nnyo Museveni emyaka 5 eyo basimbyeyo ani okusobola okugjayo w'enyaleero.
Sekuritale Jeno Jazarwa Mwami Rubongoya oli naganja mufiirako bamubuziza nti lwaki wavadde mwenyalemu nagambye nyalemu ewaffe ne bw'ojogera oyinza obutafunawo okyama ye Sekuritale Jeno ayagala kujja kaki nze mu 2006 nga ne stage za boda zimmanja nagenda nesimbe waffe Butambala nga basiraamu nnyo nange ndi mukristaayo nnyo nga gwe nesimbyeko mugagga nnyo nange ndi mwavu nnyo nga tewaliyo yenna wa opposition nengenda n'enkumbi bwali bubbi nawangula Sekuritale Jeno atandika atya okutagalatagala nga nti ewaabwe yatyayo ene waffe gyatatya gye twalongoosa badikiteeta ezo zibeera nkola zaabwe bali eri ewaabwe beeyagala betulowooza nti banaabanone ewaabwe Lubongoya Oluganda bamala kulumuvuunulira alwogere mu bantu ewaabwe Olunyankola alugeramu n'ebisoko bibatannaba kumanya eyo tagendayo wenyalemu yetaaye ajeno bakasiba nte gye basibiddwa emyaka gyonna naye atuulaawo akuga nti dictator agenda Sekuritale Jeno obeera ku level yakukwata ntebe senga president avaawo ne constituency gy'ozaalwa ogitya wabba ki wabbayo nte nga bakunoonya wabbayo ndiga nga bakunoonya nga tetukimanyi kiki alinayo faamu ya buwumbi 5 naye atyayo eno jajja okukiikirira omuzigo yagupangisiza ggulo nti eno gyatatya mutegeera bannayuganda kiki kye tuliko era bino nga bagamba nti ndowooza abo bawana n'amawanga no we are only being strategic nze tonsuubira genda kiriwuhuula kufunayo constituency neesimbewo Sekuritale Jeno ali empowered enough alina every what it takes mu kitundu kiri y'omu ku bagagga abato abalimu actually nakoze okunoonyereza nga yekka mu bantu 8 abalina masters ya Harvard University okuva mu kitundu ekyo abala bali bweru wa ggwanga atyayo eno jjajje waffe mbakapere n'olwekyo njagadde okwogera ebigambo ebyo okwebaza national coordinator Ssebo abantu bano bategeere nti ensonga z'oliko za kukwata bukulembeze bwa ggwanga tukola abakulembeze abatalina issues omukwasa omuzindaalo nga wano President Mpuuga abatumidde president waawe tannabukwata atuuka butuusi bukwata munange Ssebo MP jangu oyogereko eddakiika 3 president abatumidde era bannange nizo nyambadde neshi issues zokka ze zisobola okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga n'olwekyo twagala abantu balina wano kambabuulire kino kisembyeyo bwe muba mulowooza nti byambalo bye bisobola okujjako gavumenti aba bayambadde bangi actually nabagambako nti bwe baba bakwatira bwerere okubyambala naye kale babyambadde n'eddwiru ne bazikuba gwe baagala okujjako ne bwasiba mmotoka nga bakuba ddwiru ate be badduka n'olwekyo emiggo n'emmundu n'ebyambalo tebigenda tutuusa mu buyinza nga bannayuganda bagenda obukwata ekigenda tutuusa mu buyinza nga bannayuganda bagenda obukwata kwe kufuna abatukulembera nga basobola okulowooza kye tulowooza so okulowooza nga ffe tulowooza kwambala byambalo tukwate obuyinza wateekwa okubaawo abalowooza beyond that wateekwa okubaawo abali ready to answer the question is why is already answered where and how
wano fena tumanyiwo tuli na mirembe siwe tuli ekyalo ekiddako kiri Lubaga naye si buli ali wano amanyi tuli na mirembe amanye Lubaga. So n'okumanya obumanya nti gavumenti mbi tekimala kutegeera gy'otutwala mu nnungi. Yes. N'okumanya obumanya nti gavumenti mbi nga kyosobola okukomako tewaliwo kutaggulula bwe tutuuka mu nnungi. Actually naawe obeera just mbi nga yo. Tolina kyotugasa. Tuteekateeka okukwata ebifo eby'enjawulo byonna mu Paalamenti. Naye tetugenda kutwalayo bantu ng'ebiteeso bwe bituuka baleeta Gambia ne bazibajjako ne babatwala ne mu kkomera. Tugenda kukwata ebifo mu Paalamenti naye bwe twagala okugenda nabo mu Paalamenti bateekwa okuba nga wabaayo okuteesa tuyogiwala wano tebawagala Majambiya bajja bakwata nga tebannabagawagala bulungi. Eyo y'ensi Museveni gy'atusubya nga tuteeka mu birowoozo by'ekigega olw'okuba nti tuli bangi ne tuga nti olw'okuba mu birowoozo ebyo eby'ekigega tuli bangi ffe batuufu. Omusajja Galilewo Galili yali omu ku bagezi mu biseera we yabeererawo. Ensi ng'ekyalowooza nti ensi yakulanga meeza era ng'abangi bonna bwe balowooza. Galilewo Galili yavaayo n'agamba bannange abo babalimba. Ensi neekulungirivu nga mupiira era bw'otambula tokoma okomawo obukomi wavudde togwayo. Olw'okuba abajega baali basinga obungi mu kiseera ekyo baamukwata ne bamutta. Olwaleero senga abaayo omusomesa asomesa nti ensi eringa meeza abazadde bamukwata tebamutta naye bamugoba mu ssomero. Mwesonyiwe ebirowoozo bya obujega olw'okuba ababirowoozaamu baba bangi mu kiseera ekyo. Tusobola okubeera ensiga ya Kalidaali olw'okuba nti ebirowoozo bye tuliko bye bituufu mu bbanga lya myezi 6-8 ogubulayo okujjako gavumenti eno ne tutuuka nga abantu bakitegedde kuba babaddewo balimba nsi si mmeeza ensi iringa mupiira. Ssaabasajja Kabaka awangaale mwebale nnyo mwebali kukkala. Twagala nnyo enkyukakyuka mu ggwanga na Uganda. Ffe abali ku ludda olwabuzi oludda olina okusomesa Museveni ne gavumenti ye. Tugamba nti naffe twetaaga ekisinga okuba ekirungi. The opposition deserves better. Weewaawo tulwanyisa President Museveni ne musajja we batuviire emyaka 4 gimala. Naye naffe tulina okuba nga ate tweteeseteese bulungi okutwala eggwanga lyaffe mu maaso bannayuganda banyumirwe emirembe n'enkulaakulana. Munnayuganda ayinza okubuuza ekibuuzo. Mwagala okuggyawo jjajja tukalakasa emyaka 4 naye mmwe mulirwedde okutukalakata emyaka 10 mu mirembe. Awo ne kugamba nti naffe ab'oludda oluvuganya twetaagamu ekyo ekisinga okuba ekirungi. Tukkiriza wakati nga tulwanyisa Yoweri Kaguta Museveni ffe ab'oludda oluvuganya ffenna okwetunulamu ne tugamba ani kuffe omuteeketeeka omulungi, ani kuffe alina ssakabuzooba, ani kuffe anaagumiikiriza bannayuganda mu bugezi bwabwe mu busiru bwabwe mu mbeera yonna anaatwala eggwanga lino mu maaso ng'ate tuliyagaliramu. Tulina kutafaanako sengavuddemu ngaddemu. Omuteeketeeke Mathias Mpuuga nina okukkiriza nti olina omulimu munene mu ggwanga lino okuteekawo obukulembeze n'abaana baffe n'abazzukulu bwe bayaayaanira. Olina omulimu munene okuteekateeka bamwana bano bamusaayi muto. Ffe twafuna omukisa nga tukyali bwana buto nga tuli e Makerere ne tutako mu bisaakaate ebya UID ne bagana nkoba za mbogo. Era twatendekebwa bakitaffe ba Paul Ssemugerere kama mwekimule ky'emirembe n'abalabo n'abasajja abalina ensa mu by'obufuzi. Akamata akali mu ggwanga sirabawo abavubuka abato kati
nti ddala bamanyi gavumenti ekitegeeza n'obuyinza kikitegeeza nababukwata butya era bw'oba obukutte olina kweyisa otya. Tuyinza okugava zengavuddemu ngaddemu ne tubuuka mu kyoto ne tugwa mu flying pan oba ku bibiri ne tuva mu flying pan ne tugwa mu kyoto. Bangi batubuuza mwagala okujjayo Museveni naye Museveni kano akakola bulungi ate mwe mukakola bubi. Tumuyizeeko biki ebirungi ate tumuyizeeko biki ebibi tubigamba abaana baffe nti ebyo ebibi kafuwe temubikolanga n'ebino ebirungi mubikole ate tugatteko ebirungi ebyaffe tutambuze eggwanga lyaffe ligende mu maaso Munnayuganda yesiime. Omugezi ennyo tabibeeramu. Ebyobufuzi olina okugumiikiriza ebyobufuzi olina okwefiisaako. You have to die a little okyetaagisizza. Ebyobufuzi teba byakasajja fuba musobola zabika emipiira tezitambula. Emmotoka bebika emipiira ekwama Omuganda si bwagamba kasebika emipiira ebyokoze eki naye embeera kasajja fuba zabika emipiira ze musobola tombuulira agende tolina kyotugamba. Eggwanga lyaffe liri ku time bomb. Wayagala okulwanyisa yeyeguya ababe abalungi n'abagezi abasiru n'ababi ogamba tuyagala mulwanyisa bw'omu omugguze. Simanyi bamirwa kyamagero okuva wa Katonda. Kyona bige tulina okwebuulirako nga tutandika olugendo luno. Buli omu okugumiikiriza munne. Mwenna Bannayuganda bali wano. Mu bugezi wange mu busiru wange bwe mba n'ettofaali lyekugattako tugetugyeko nakyemalira atukalakasa emyaka 4. Nze Museveni mulwanyisiza okuba nga ndi muto nakati ngaddiye ndwanyisa Museveni era simanyi nti ndivakolayo ku mmeeza emu ne tuteesa tikiribaawo nembiwulireyo abatamanyi byabufuzi mbuwoyawukana naye mu ndowooza mbololidde olwogenzi wa Museveni simanyi oba muzisinkanawa. Nze nsula naye entebe nekugambye ne bwendaba ng'ayita wano nzibiriza ne muyitako nga nzibiridda mala kugukeri nentunula nemandi Museveni akoze eki. Mutabani we asula ntebe naye mba nyingidde mu bbaala ne musangamu kubanga ebbaala zazaagala nnyo era ngasa mulengera bwenti nga nfulumirawo mukitegedde. N'olwekyo mwe abali wano abaleero mutandisa olugendo mulina bangi mwekubereko mu ngalo abatukalakasa emyaka 4 abatandika 27 bwe batugamba batandika 2 bameka naye mwe muli bangi nnyo mube bafumu temwesiba mudya gye batabaagala. Bangi mbasangeyo nga banyiivu si basanyufu naye ng'ate baagala kaadi. Politikisi wa kaadi atufukidde politikisi wa kaadi teyayogera na kituufu kubanga ayagala ki puliti yatuteeka mu katyabaga tunyiga eggwanga lyaffe olw'ebyobufuzi ebya kaadi era abantu babadde mu struggle bwe mulaba eyo mutambula nabo abali mu struggle yenze Kakembo Lumirwa Mwoyo akugamba kabulengana kaadi ekituufu kye kino oba oyagala mpa kaadi otayagala lekayo. Bannayuganda beetaaga ekituufu. Bannabyabufuzi abanene abantu badde batulaga ekkubo batidde otulaga ekkubo kubanga baagala kaadi bo baagala babeere mu buyinza. Babadde mu struggle anoonya kalimu awerera abaana be ali mu struggle eyaddala yenze Kakembo. Oba ndi mu palamenti oba siri mu palamenti nina okusigaza vayu zange nga Kakembo nga Munnayuganda ng'omwana wa Buganda. Sisobola kutyobola Ssaabasajja Kabaka olw'okubanga njagala kaadi naye nga gwe okutte kaadi mu ngalo bwoti n'otyobola Ssaabasajja Kabaka ngenda kukuba ekikonde kaadi yokuna kwejja kugimba lwaza mbeere waka nga ndima emwogo gyange nga Ssaabasajja Kabaka akimanyi tinayo omusajja enjasabikku Kakembo atalindya mulukwe mu bulungi oba mu bubi. Abantu batandise n'okuvuma babishopu nina okuvuma bishopu okulaga ensimbu ndi mu struggle bampe kaadi. Nosanga abasajja aboogera Oluganda bali ku social media bayisa mu bishopu egaali mu kaadi. Ebyobufuzi babwe ebyo Mukama asaasire jajjanga omulemirembe Paulo kwanga semwogerere tyabinsomesa. Obufuzi ebyokuwa abakulu ebitiibwa ebyobufuzi ebitasosola ebyobufuzi ebyokusaŋŋanamu ekitiibwa buli omu ng'awuliriza munne. Paulo kanga semwogerere Mukama mwekimula ekyemirembe
nze nali Makire nga nkyali mwana muto myaka 22 nenga mugamba ekyakwetaga n'olukiiko entebe sawa 10 nga tuwa kumwenda na mutano ye humbleness nga takujoga nga takuyisa mu maaso nga tuwangana ebitwa mu DP tetwalina buyinza mu Democratic Party but we are proud Democrats ng'otambula ku bulugamba tetuli mu buyinza but we are proud tetulina tofaali yetugatta ku ggwanga lino indeed tulirina abakulembeze abalungi bonna mu ggwanga lino bava mu Democratic Party naye wangudde jjo ekawempe mwana wa Democratic Party DNA yeyange why katulumala okufuna abakulembeze abateketeke ngaabo wakwasiza obuyinza ate ko bati oboola ng'obalangira mu aba DP bwate muli balugezigezi bwate biki mwemanyi nnyo bwate muli bateketeke ogwo musango okumanya musango okuba muteketeke musango okuba simaati ebyobufuzi ebyokujogajoga abantu fe abamu byebitunyiizizza yogera ku Nambooze ne Muwanga abanoonya kaadi newunya omutadde mu palamenti ebisanja 3 ng'akyekuya kaadi nawogera n'ekikyamu ng'aza akyali kasanja akamu ng'ambye kaadi oba ogimpa olwokubanga nina obusobozi nenina okwongera ekituufu mu ggwanga ne Uganda tulina okusomesa bano abaana abato bano balabe nakuffe ng'ekyokulabirako ti omukulembeze omutuufu a true leader must be seen to offer leadership omukulembeze mukkiriza obwana bwokulembera bukulembere oba ofuuse embaata tuli mbaata mwatonda nga mukkiriza mbu ate ffe tuli mbaata nje ndi mbaka palamenti ate gwanonze nkukkirize gwe bwonkulembera onage ekkubo olomasi kyali mukulembeze so mutuwulirize tutambule kamalirize nze kakerimbo Mikaeli mbwatekama neddira jo era sikyejjusaamu okugamba nti ndi Muganda okutali musango naawe oyinza okuba neggwanga lyo era ndi proud okuba mu ggwanga lyange lino era sirina kulabika nga atalina kalica kubanga njagala onkwane nedda njagala onkwane ng'okakasizza nti ndi omusajja yenyumiriza musajja Kabaka ayagala Obuganda saagala onyiize olwokubanga nina okuvuma Mmengo okunjagala gwe atali Buganda no naawe oyagala eggwanga lyo gy'ova nange onzikirize tutambule Ssaabasajja Kabaka wagala abantu abamu balowooza Kyankwanzi ne Kiboga are not reachable. DA is already there. The coordinators, and they are here already. Mr. Sempija Juba is the national coordinators team. Omulimu ogumpeereddwa kwe kubabuulira nti emyezi egiwadde kasookedde nga tulaunchinga DA nga 6 December tiimu yaffe eno gye mulaba wano mu maaso ebadde ekola. We have been traversing various parts of Uganda to ensure that we ground the DA. Tubadde tutambula nga tuteekayo amatabi ga DA. Tetwagala kubeera bakatikkiro ba Buganda, twagala kutwala ba president bwa Uganda. Waliwo benawulidde nga bagamba twawangudde. Tetwagala kuwangula ka constituency kamu, twagala tuwangule constituency 3 eza Uganda. Uganda has got 146 districts. The DA wants presence in those 146 districts. We just don't want to take 1 or 2, 3 constituencies. We want to take 146 districts of Uganda. Which person is Honorable Dr. Abed Bwanika. Owokubiri ye Honorable Veronica Nanyondo. Budu will be managed by the following persons: Honorable Juliet Kakande, Mwami Kasirye Joseph,
Mayor Nakumusana Michael, Mr. Chibule John Bosco, Mr. Madam Godfrey, Mr. Chigunu Gerard, Lukoda Martin, and Mr. Kamuli Joseph. Kochi and Kabula will be coordinated by the following: Mr. Mulindwa John, Mr. Nyabugulu Ivan, Mr. Sansa Wile, and Mr. Senyondo Wile. Maogola will be coordinated by the following persons: Beka Vyai Senyonga, Sewaje Lawrence, and Mr. Mukiwi Morris. Sense aba DA sense de nekubizinga twatuka yuda we are there. Sense will be coordinated by the following persons: Kawesa Daniel, Sewaje Lawrence, no sorry, Tebajanga Joseph, and Namuma Betty. Abantu abo bonna bakonetaz baffe abaguta Masaka mubampere obugalo obumwanguka. Great MPG omukulembeze waayo ye Council Francis Xavier Katabalwa. Maokota will be coordinated by the following: Makumbi Badru and Nansamba Florence. Ebifuba tubula kuwanga structure yo eriwa DA yalakulaga nsi nti bw'oba otekateeka osooka na structure. Bano be ba Greater Luweero. These are the coordinators of Greater Luweero: Mr. Murambuzi Isma Semyalo wali wano, Mr. Sebyala Charles, Mr. Ntege Moses, ne Mr. Wampamba Bangambye nti ekibuuzo kye kyenabuuza ekyali en scheme saakizeemu bannabuddu okukiwulira. En scheme y'omu ku bannaffe, y'omu ku bavubuka abakola ennyo okweyimirizaawo mu bugubi. Bukya tutandika enkolagana naye ndowooza temuddangamu muwulira mu mbeera yonna ya buvuyo, naye olugendo siruba lwa lunaku lumu. Embeera gy'alimu n'abantu abalinga ye mubamanyi babanga abakomyewo ate ne bakola ki? Kati tubakwata mpolampola n'obwegendereza. Y'omu ku bo era agenda kubeera mpagi y'amaanyi mu kukunga bannabitone okutwegattako. Okufaanako ye tetulangiridde buli kitongole kyetwagala okukungamu. Ebiseera ebijja tujja kulangirira abatukungira ebunaayira, abatukungira aba professionals ng'abasomesa, abasawo, abalimi, bainginiya, so tukyajja n'abasawo b'ekinnansi. So n'olwekyo buli munnayuganda yenna bwe tulowooza nti alina omugabo mu Uganda muno, tujja muyita atitabanga mwetefu okutegeera ennono yaffe n'okutegeera obuufu bwaffe n'olugendo lwaffe. Nkoze bulungi mu bwangu. Ekisooka twali tutongoza DA nga 6 December, nategeeza eggwanga, nategeeza ensi nti DS kirina kya byabufuzi, naye wansi waakyo wali ebibiina ebyenjawulo n'abantu ab'enjawulo talina biki bibiina. Naye ntegeeza ensi bwe tugenda tutambula tuli mu kuyita mu mateeka aganaafuula DA electoral platform. Electoral platform tekiba kitegeeza kibiina, guyinza okubeera omukago gw'ebibiina ebyaki ebyenjawulo. Era kwe tuli DA ejja kuba umbrella nga wansi waayo wali ebibiina ebyaki kuba tunoonya bumu. National Mukande tatuyambye. So I can announce at the investiture of DA that the DA is not a political party but a civic platform. Below it are a multiplicity of formations of citizens, political parties, social activists, media practitioners, and we intend that it will evolve into an electoral platform to sponsor candidates at various levels. DA ejja kuba ne bakandidate abava mu bibiina ebyenjawulo. Twagala kugamba nti ono yakulembedde kino oba kiri, yensonga lwaki nange nyina title ya national coordinator. Okutuusa nga tudde wansi wa umbrella eyo si byakwesooka bwesoosi, twagala tube nga kyetuliko kyamagezi, kya buvunaanyizibwa, kya bwegendereza.
Situjja kutuuka waawo ssebo kubanga kino kituliimu nga mukolo. Thank you very much. Basebo ne banyawo. Ebibuuzo. No, give him one. Ebibuuzo one. Ng'omukulembeze ozuukuka buli lunaku okukozesa amaanyi g'olina okukola ky'okkiririzaamu. Ate buli lunaku olukya n'otuula wansi n'otunda ku ky'okoze n'ekikutuusizza. Mu Parliament nateekayo amabago g'amateeka 8. Erisooka okukyusa ssemateeka, eryokubiri okukyusa etteeka erironda President, eryokusatu okukyusa etteeka erironda Parliament n'okukyusa Parliament nga bwerondebwa, eryokuna okukyusa etteeka lyakyoka ebyokulonda, eryokutaano etteeka erya referendum, eryomukaaga etteeka ery'ebibiina by'obufuzi, eryomusanvu etteeka erya local government, eryomunaana but the 8 bills are tabled for Parliament. Era agamu ku go nendaga nti wayinza okubawo bye twagala okukyusa naye ng'obudde butono. Kubanga nga ssemateeka akuwa emirundi 3 gy'osobola omukyusa. Article 26 osobola okukyusa ssemateeka ng'okozesa Parliament ne referendum. 261 osobola okukyusa ssemateeka ng'okozesa Parliament ne gavumenti ez'ebitundu. 262 Parliament yokka. So obudde obw'okukola ebiweebuli kasaba beerawo omutima ogwagala okukola ki? So there's time. Singa kinaatuuka nga tebikoleddwa. Answer eyange si emu gattako emu 2. There is a team here, there are stakeholders, we shall sit and agree on what to do. Tetuli mu kuba matata. Mwebale nnyo.